Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tusobola okwogerako naawe. Esebo. Anti ndabe message wano. Esebo. Ng'oyagala nkukubire. Esebo. Oli side kyawo. Ndi luweero naye lwakuba obuzibu. Nadde nina ku radio kwengenda okuweereza ka program waliwo Savannah radio giwulira. Njiwulira. Kwengenda obudde buno tunasobola okwogera. Anti gamba osobola okuŋŋamba mangu n'ekitegeera. Omukazi yajjamu olubuto nga lwa myezi 7. Mukazi wo? Nga mubeera wamu? Twali tubeera wamu naye nali nkolanga safari. Amuleka nga olubuto nga luli myezi ng'ena. Nenkomawo nga lulinga myezi 7 naye kati awo nagenda okudda. Atabangako na lubuto naye teyambuulira oba kyaba kya. Naye wakikonfaminga nti yaluyina we wagendera? Naye kati nawo olubuto luli myezi 7. Wali olazeewa? Nali nkola bya kuzimba ebyo. Wagenda lwemeka? Nasembayo ogenda nga luli myezi 7. Ng'ogenza okukola? N'olumulekera wali olabirira? Twali tubeera wamu. Nga mubeera wamu? Okay, yagamba lwavaamu buvi oba yalugjamu? Yalina n'ekimu kye yaŋŋamba kikwatagana ku lubuto. Wekiwasanga mu lubuto? Wamubuuza yagamba atya? Ng'akambwala bukambuwazi kati era nenfuna n'okutya. Kuba twali tubeera ku mizigo awo. Kati ne banneyiba nga bandaba ng'omusiru baŋŋamba ebigambo nali musirise nnyo. Naye nga baŋŋaaya ekyenkajja kisiru omukazi najjamu olubuto naye ne tutafaanayo. Abantu gwe bagamba ku mizigo? Nga mubeereyo luweerera? Nga tuli luweero. Omukazi oyo kiki? Olubuto lw'emyezi 7 nga luba lukulu ddala. Era nakati nkyewunya kati era awo namulaba nga omukazi n'obutemu mutemu oyo. Kuba buba butemu bwennyini kuba omwana w'emyezi 7 aba atondedde ddala. Ng'aziikibwa na ku kijja kati omwana bwe yalugjamu yamuziikawa. Ebyo byonna mbyebuuza. Oba olubuto lwali lulwo nga lwali lwa mulala? Nange ekyo nakirowooza. Era awo natandika nange obutamu esiga. Omugamba tugende mu kyalo. Agaana. Mukyale wammwe? Nali nazimbayo ennyumba yange. N'omuga tugende mu kyalo? Nga nabino ebyokuzimba mbivuddemu. N'agaana. Okay. Ne mulekawo awo ne ngenda mu kyalo. Akyaliyo mu tawuni? Mu tawuni kati ate naye addeyo waabwe. Ongera nkitala yawo era omwana omulala. Wamuleka mu nju? Wagenda okuwuliza nga yavaawo? Mukuvaawo nategeerera. Kubanga najja nga ali mu kusomba ebintu byonna byali byange. Ennyumba yamulema okusasula? Ndowooza. N'abitwala ebintu tewajjamu kintu kyonna? Wadde n'ekimu n'engoye zange olaba nazikamu. Kati n'agenda eyewaabwe. Omuwulizaako omukubira kasimu oba ki? Newe mwagadde olw'olumu ajja. N'omulabako? Naye asinga kwagala kujja ng'ayagala ssente. Waba ayagala ssente n'ajja n'omuwa oba agamba abaana bagala school fees n'ajja n'omuwayo 10. Omulinamu abaana abalala? Abaana 3. Naye bannange ekitegeeza mukazi wo ddala omulinamu n'abaana abalala? Alina abaana 3 bonna era balina bange. Mundababo? Naye oyo mukyalawo? Weera namusanga tanazaalako. Bonna gwaba muzaddemu? Naye kati era alina ekintabula. Abaana yabayina ye? Yabayina. Olaba abaana. Omukulu wa myaka 10. Addako awo wa 7 addako weena. Naye bano ababiri. Bamutolokako olugendo okuvanga ezza naye. Bamukola batya? Baatoloka gy'abeera kuvanga azza naye. Ne bajjanga erugogo. Naye nga batambuza bigere. Nankubira n'aŋŋamba abaana bambuzeeko bali eyo konze kati basobola okujja eno. Naye kakabyawo kati obwakya ku makya nemugamba abaana bali eno.
Najja teyankubira simu wadde naye nalinze n'abalesa abasajja baabwe. N'abajjawo era mu kubatwala teyatawana kunyega nti oba abaana mbatutte oba nabatutte nze nange n'ensirika. Kaakati story yo enconfusinzeemukko ge mazima oyagala tukuyambe kikati? Kitegeera mukazi oyo ekyokulala singa ewa ntayagala mpasizeewo ewa otayagala wasizeewo mu kyalo yasembayo kujja ddi? Mulwaluli awo mu Desemba. Mu Desemba ne mwegatta? Wabula omwagala omukazi? Nali mwagala kubanga ebyokwasasa nali desibiyagala. Era ekyasinga okunyiiza kuye kwali kujjamu lubuto mwana namutya. Naye waba alina abaana basatu tomanyi yafuna buzibu kati yali atya mu mukwano? Naye gwolowooza ebyomukwano birina ekkomo. Owa oleka ng'olina mukazi omu naye woba otabaala. Gw'otabaala? Kati naawe nze siri mubi ate siri mwavu nnyo. Kitegeeza otabaalamu. Naye kuba otabaalako bamusinga. Buli omu abaana ekyasinga munne. Kabogoza akubuuza. Kati ono abasinga ki? Aliwa? Ono gogo. Mama w'abaana. Mu by'omukwano oba embeera z'obuntu? Mu by'omukwano? Embeera z'obuntu zaakazaki? Omukwano yakkiriza mangu. Akola atya? Akkiriza mangu? Amaanyi alina matono ku nze. Apowa mangu ava mangu mu muzannyo. Ate kyoyagala? Omukazi okusigala nga yakusinza omanyi okwewaana kwabwe. Ng'asigadde akyayo yabusera. Bali abalala bo tebabooya. Allah. Ate osanga obukazi obwo butonotono. Kale tukole bwesebo. Tolabulula nnyo. Genda omanyi omulwadde waaba mulwadde ng'obulwadde bungi. Omulifaalinga n'omusindika ewalala. Kankusindike wa jingo nyugunya. Ku lw'omukaaga ajja kuddamu akkubire. Akole ku nsonga zo zonna. Kale sebu. Lifalo. Tetugamba ko lifalo mutabbisi. Yesu ntabuddwa. Nkirize obagana. Kati ayagala ki? Kage kinnemye tutegeera. Omusindise tifalo. Omulemereddwa. Eddwaliro lye limulemereddwa. Kagende mu lifalo. Naye nga mu lifalo wategendereze. Tajja kuddangu. Muziki n'ebisesa kigenze kitya Fama ekinta buli ky'omuziki ekisinga Fiona Nsiragambe nayo oyo omusajja asesa ekituufu ayagala ki ono Fiona. Okay, oragambe nti BFM mwebala okutu. Okay, Kadimane Anku Kabogoza mwebala okutuweereza omusajja ng'abuzaabuza ebintu tebitegeerekeka. Atuhaise Rebecca Bwagambi Jemewunde gyagambye nti naye bannange omusajja oyo matovu kirabika alinako ekikyamu ku mitwe. Bayira buli mukazi oba ogenda okuwasa omusajja njagala lifuuka etteeka babakebera emitwe. Tutwala abantu abalala ddala tutali mad. Okay, BFM mwebala okutuweereza nze Nakajubi Sise. Okay, kale Nakajubi Sise ndobola okubanga owuliza BFM. Ono Mami Dalton kuva kyewanise atezida n'agamba nti omusajja oyo abaana abo abasatu beetaaga DNA alyoka akakase nti abaana babe era amuzannyira ku bwongo amwesonyiwe oba omusajja naye mwenzi omukazi byamutama. Okay, bali nnyo okubanga oteesezza naye matovu simutegedde Kato Godfrey Busiika naye bwagambye nti kimususseeko bususi. Kale bwana Kabogoza wanjisebo Diburo yes. Abantu bagambe yakyuse. Yes, njagala bategeeza gwe muyimbi ali ayagala okulikodinga oluyimba lw'omu studio. Ffe tutegeeza nti aba Diburo Music Studio bwe tumbadde mutumanyidde bannanga ate twavuddeyo mikwano twazze Kawempe bayitawo Kawempe kirokole oviramu kujjambula n'obuza wali Diburo Studio wano tukubira essimu tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate tubayambako okuba zinoonyeza akatale kuba ku namba y'essimu eno eri 0702 23 23 23 gwe muyimbi yenna
ali ayagala okulikodingira oluyimba lwo ku audio ba video ate tukuyambeko tulumanyisa abantu luveyo nawe fuuka omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga omuyimbi omumanyifu afuna ebivulo ebyenjawulo gwe omuyimbi kuba ku namba y'essimu eno twogere eri 0702 23 kale bana abantu njagala bagambe namba esindikibwako message eri 0752 237 temusindika kuyange ya mu ngalo ono emali ya Mukabatesi omusajja ekituufu kyeki kati mujeeko okay kale abambi omukazi alabika yakizuula nti yafumbirwa zonto naye neyetegula bwabala okutuwuliza tusiima badde essimu Mariam badde essimu gye bamusindikako message eri 0752 237 nkuwaayo ka job slot leero kamu kokka omuwala oba omulenzi bagamba nti mukwano omukisa guguno weeguli ogw'okukola nga shop attendant receptionist cashiers abakola ku mobile money ba store keepers ba parkers baagalayo ne ba sales agents kale bagamba nti kuba ku simu eno asobola okuba ng'okola eri 0707 55 34 30 55 34 ne 0772 2 37 17 072 37 tukwatagane ekyale badde olunaku lw'abakozi. It's a World Labor Day. So mujje kibategeeze mu luzungu bagende olunaku lw'abakozi. Kibategeeze mu luzungu. Tomorrow is the Doers Day. Labor. Ndua. Okola ki? Labor's Day. Labor's Day olunaku lw'abakozi. Labor luba lwakuzaala. Labor Day. Undi lwaki neki ki? Oliwo bagamba nti agenze mu Labor, aba agenze mu lunaku lw'abakozi. Labor Ward. Kati enjawulo ki? Labor. Musule bulungi mwera.